kifo ky'omubaka wa palamenti. Ate ne mbasaba nze sina nkwe ne mbasaba Haji Twairi mu mwaka ki akalulu ku kifo omusajja akoze kyova olaba ebyamutuukako nze namujja mu kkomera sinza kujjayo namujjayo mu kkomera ku bwereere wasasula tweyanziza oyo kansolo Twatwa wense mu pate yaffe ssentebe wa constituency mu pate yaffe abeera oyo eyavuganya n'ayitamu oba yadde teyayitamu ng'abakiika ziizo tuzerabira neneeyisa ennungi gyekusuubiramu byonna byonna sebo mangu kanga buli omu oye lino lyejje lya NRM erya Mukono district ate nga tukyayongera bano bavubuka abavubuka njagala okubakubira omulanga mwenna abali eyo mwegatte ku bavubuka bano nina enteekateeka eya prime minister okubasinkana ng'abavubuka abavubuka bano bwe banamala okusinkana prime minister bagenda kusinkana president n'olwekyo abavubuka mwenna abali eyo kyemulina okummanja kusinkana prime minister mukiwulidde tiimu nagisitula dda wano negitwale wa prime minister netuddeyo tuuse message ya secretary general. Byaffe lije sezo bwezinaakomawo mujje abatafuna mukisa mukebere obanga kwoli obanga toliiko oba toliiko weewandiise kasita owulira bassentebe b'ebyalo mutuyambe bakyamani b'emiruka mutuyambe bassentebe b'amagolola mutuyambe ku nsonga eyo lijesita bazitereezezza wano kuleeta Mukono baali ntaawo n'olwekyo amangu ddala bwe munaawulira nga bazikomezzaawo mugenda kubanga mugenda abatafuna mukisa tolowooza nga ku mulundi guli national chairman bwe yava nagati buli muntu asobola agenda alonde akamyufu ne koonooneka omulundi guno tekigenda kuddamu kubeerawo konale bw'omugamba ekifo omusana mukama wange gusinze nnyo ssebo webali kutuuka ffe yabwereere abaana baffe abo abalemeddwa okusoma oba yakuma mu kyakuna oba kyakutaano n'alemwa okugenda mu maaso okusoma industry hub eyo eri Nazigo era tugenda ne tutikira abaana era ku mulundi guno nayingizaayo abaana era banaatera okumaliriza abaana abo basoma okuyiga okutunga ebyalaani okutunga okukola keeki okubajja ebintu byonna ebyemikono ne bayiga okuzimba ne bayiga okwokya ebyuma omwana wo agenda n'ekintu kimu ngoyeeze zokka towaayo wadde ekikumi kyo kimu kyonna wabula omwana wo gwe kasa omwengoye zaanaabeeramu ng'agenda wali Nazigo enkola nti oyita ku disitulikiti wano era bonna be tuyambye abantu b'abaana abo bayita ku disitulikiti ne basobola abantu be mu nkola yonna kwe kuteekawo puroguramu kakati yatandika ne UWEP eyo ng'eyamba abakyala buli gombola nga bagiwa obukadde 12 tulina ekibiina twagala kula tenti twagala kufumba ku byalo twagala kukola bwe bati sente ezo mu abakyala abamu bwe baazibanga $8,910 mwazirya naye nga sente zaalijjanga ku magombolola zijja ku magombolola ba CDO ne babasomesa mubenga muzifuna President Museveni ekyo akikoledde bannayuganda naddala abakyala tumukubireko mu ngalo emyoga bwejajja ne babagamba mukole sako ezo zaakolebwa naye nga sako waliwo sako emu ebagatta mwenna ku levo ya constituency esaza naye nga bajjamu gurupu 18 gurupu ezo 18 buli sako yafuna $3,300,000 bw'okubisaamu $3,300,000 constituency Najufuma ng'oyita mu myoga yafuna obukadde 540 bane mwazifunako
mwebale nnyo wamma abagambye temwazifunako kankiddemu kibuuze bale mwazirabako mwebale nnyo lwaki kakati kyetwagala okutereeza nti bw'olonda omuntu atajja kufaayo kutuukizaako mawulire byo bye tufuna kubanga abakulembeze ebyo bye balina okuzza naye olwaleero kyekyo kyalibadde kya MP okulondoola ensonga eyo kyalibadde kya chairman LC5 tulina enjawulo bweti kyenjagala mutegeere ffe tuli ba bibiina bahagise baggala bw'olaba banyimiridde wano nenzija nensabira omuntu akalulu wooyo akalulu ffe tuli mu kibiina eno bwe mumala okulonda ffe nga tuddeyo mu kibiina eno nga tutandika kulondoola program tuzuukuke eyo ye message yange gyenjagala okubategeeza tukole ki kati obukadde 5 mwana abantu abakuŋŋaanye wano nebalayo okugamba nti ndi musako bweti abatunga oba abasaaluuni oba abakuba ebigoma nga temwazifunako kinakuwaza naye ekasawo awo waliwo abatekisi mukyala Samali oyo abamanyi bafuna $3,000,000 era tekisi ne bagifuna n'abasaaluuni mwabiseeto ng'atugambye n'olwekyo kyetwagala gavumenti ekola ebintu bingi naye weesanga mesegi tekola ki egyo nno gyemiki gyemyoga abavubuka bafuna sente mbadde ntambula disitulikiti eno yonna nga nondoola sente zino eza PDM ne sente za gavumenti endala obwevunanyizibwa puroguramu eyo nagirondola ya PDM netambula gombola ku gombola na wano najjawo teriyo gombola wano mukono gye saakola ki sente zaali ziganye za PDM abantu bwe mwalonda nga batandise okuzizannyisa batandise okuziwa abantu baabwe bazikola ki neŋŋamba ŋŋenda kaveeyo ŋŋenda kubasiba olw'okuba nti NRM yebeera mu ffumbiro enanyini manifesto nejja netegeeza nti twagala okukolera abantu baffe abawansi sente za PDM najja wano nga nzogera ti President Museveni yagamba sente zino za muntu oyo wa wansi atalina kyakola njagala afune akakadde naye ate mmwe ne batandika abazirimu $3,000, $4,000, $5,000 gwe tosaanidde abantu abo pulezidenti agenda kujja wane mukono bwe muwuliranga pulezidenti ajja wane mukono banaye mwegattegatta abantu abatulugunyizibwa waliwo omuntu gw'osanga nga PDM yajja ne yeetabamu enkiiko n'azibeeramu n'ajjuza empapula zonna naye ne weesanga ng'omuntu oyo bamaliza tebamuwadde sente abantu abo be bamu ne baddira amuwadde $10,000 nga gwawa sente n'olwekyo faawe wetukutte era nabadde seeta wiiki nga akakiiko ka Saka ak'eggomolola ne Paris Chief bali mu kukaayana obukadde 10 buli kuki ku akawunti baganya okugabira abantu Paris Chief aganze nina abantu be nina okuwa n'akakiiko ak'omuntu kakagamba nina be nina okukola ki okuwa n'abagambye mwe tugenda kubasiba bwe muteetereze era nayise ne Kamaaso officer nengenda ne mbasiikana okulaba nga tuteereza ensonga eyo mu kino kyenjagala okubategeeza ki lwaki bino mbyogera mulowooza njagala kubategeeza nti omukulembeze w'eggwanga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ebbanga lye mumaze nga mumulonda yagamba kandooze ku bantu bange abawansi sirina bwe ndituukayo. Pulezidenti Museveni n'agamba sente zino buli zempereza abazibbira oba ku disitulikiti oba wa kakati kanzijjeyo yonna yonna nzijjeyo nzireete ku muluka gwo kati omuluka gwo mwova mwe muli abaki siwa sente ezo tezibulira ku disitulikiti tezibulira ku ssaza tezibulira eri waggulu. Pulezidenti Museveni kati omwaka guli eggombolola eno ey'ekasawo yokka yafuna obukadde 400. Omwaka ogwakola ki naguno omwaka 2023 bafuna obukadde 400. Omwaka 2024 eggombolola eno yafunye obukadde 400 bwewafu akafunako mmeka 2025 era agenda kubasindikira muli mu kutunda ettaka. Naye njagala kubalabula bamaama senga badde kufukamira naali bafukamiridde amazima ga Katonda mugenda kufuuka emmombo ze mu nsi yammwe.
ettaka lino olwaleero otunda eka emu yiika emu n'ogitunda miliyoni 10 wajja kuyitawo emyezi 5 ogambe njagala miliyoni 15 era bazikuwe wayitawo omwaka gumu ogambe yiika njagala miliyoni 2 era bazikole ki naye lwaki abalina ssente bagula ettaka kitegeeza ki ettaka bugagga naddala erya wano mu centro tuli ku national cage teryenkanankana na bitundu birala bw'oba olina akabanjako bw'oba olina ettaka lyo longoosa ebiwandiiko byo bw'oba walisikira oba nga muli mukikamu kyaniriŋŋana mutule mwesootinge mangu bano baddiira b'ettaka banoonya mu kika omuntu omunafunafu ne bakola naye ekiragaanolagaano bwe bamala okukikola nga bajja nga bayita bakifeesi awatwala onawona bamaze dde okuteekateekawo ka sente balina sente mukazi watodduka ku poliisi tebakulabawo odduka wano tebakulabawo baneeyo pulezidenti Museveni eri abatabimanyi naye abakulembeze baffe wano agali ogenda okulaba omukazi mukadde musajja mukadde waliwo amalaalo omuntu aze n'ekyapa kya myaka 2 agobawo omuntu amazewo emyaka 6 bana ekyo si kya NRM ky'abantu baffe abaana betuzadde bannyinaffe baganda baffe mikwano gyaffe abaafuula ettaka bizinesi be balwanira mu kintu ekyo n'olwekyo njagala kubasaba basebo ne bannyabo nti mutereeze buli omu ku ttaka wooli bw'oba oli ku ttaka lya Ssaabasajja Kabaka omwami oyo kutegeera ne byeyateekawo genda ofune busuulu obusuulu obwo bwe bujulizi bw'ogenda okusooka okuwaayo okulaga nti nze Ssaabasajja Kabaka mmanyi naye bagenda kubuuza oba ogamba oli ku ttaka lya Ssaabasajja Kabaka kyekiraga nga tolinaawo kookola ki n'olwekyo munoonye abaami bammwe aba Ssaabasajja Kabaka mu bitundu byammwe omugambe ffe wano baatugamba mutwalo nsasudde emyaka 3 mitwalo gyange 3 giigyo otereka akantu ako n'obanga aterese endagaano kubanga ebyo mbirabyeko mu kkooti ng'omulamuzi abuuza oba oli ku ttaka lya Ssaabasajja basaze omuti gwo kyekiraga nti oba Ssaabasajja akumanyi oba abaami be bakumanyi nga talina kyalaga bamaliza omusango gumukoze eki gumusinze n'olwekyo nga buli disikano lya mbabuulira mu bufunze ebitonotono ebiri waggulu awo naye oyinza okubeera nga tomanyi nabiriwo kakati gwe simba emwanyi kiro ya kooko yagenze wala kati wano abalina kooko tewali avuganya nabo batudde wano basirise bwe natambulanga muno nabakubirizanga kukola buli omu abeereko kyakola abeere n'ennyingiza y'amaka kooko abamulima kati bafuna ssente mpulira essanyu nga waliwo omusajja omwe yanetedesa eggwanga y'enkoko n'agamba Haji bwe twatuulanga mu maduwa bwe twakolanga ki nti n'otukubiriza kukola gavumenti tugiveeko ekola ebyayo naffe tukole ebiki tufune ennyingiza mu maka gwe maama ne taata ali wano njagala kukulabula muve kuleekana n'ebyobufuzi ne gavumenti gw'otaleeta tolina gy'omutwala gw'otaleeta tolina gy'omukola ki nze erinze empunyirizaayo biri ebitiibwa tebiviikamu ne bw'anaabeera mwana kati pulezidenti Museveni ng'akyawuliramu embafu talina gyakola ki mugende mubagambe chairman wa district owe ni ali yatugaye pulezidenti Museveni talina gyakola ki akyaliwo n'olwekyo njagala okubategeeza bino ebyemmwanyi abaabi bagamba bagenda kuswala UCD yavaawo emmwanyi zo we yaviirawo nga ziri ku gumu 2 kati mbagaye ziri ku gumu 4 kati olwo Museveni yazitwala n'olwekyo ebyobufuzi ebimu tutunulire ebyo ebisobola okututwala mu maaso pokopoko wabannabyabufuzi tubabanja bye batusuubiza okukola muyaga ne gujja ne mubawo akalulu mulekeraawo bantu mmwe okuyimiriza amagulu abiri kasolaba nga pulezidenti Museveni ku ballot paper bwati bwepa nga bamutaddeko n'emperekezeeze bwe ziti ng'omanya pulezidenti w'eggwanga waali londa bagenda okukolagana nabo mukitegedde ekyo nti kasolaba ku ballot paper bwati nga muzeeyi kikofiira oyo kwali manya nti pulezidenti w'eggwanga ki waali tomala budde bwo teweesika teweekaddiya ekyo kyenjagadde okubategeeza olulungi bano abantu mmwe abali wano mutusinga okutegeera lwakuba muba mufunye mukisa kujja kubeera mu bifo eno naye nammwe mutegeera nnyo n'olwekyo bwe tujja wano ne twogera ebigambo ebitali byansa kya bulabe kubanga mmwe mutuwa makisi n'okutusala ki n'olwekyo nze mbassaamu ekitiibwa naye abantu mmwe tewali kikwogeza ku munno gwe jangu wano olaga abantu pulogulaamu yo jangu wano byogenda okukolera abantu kakati
tuneegatta tutya nze kakati nvuganya n'ono ono mwogeredde alina abawagizi be nange nina abange kakati nfumye ono abawagizi banyiigidde gwe naakwata fulaga bono banampagira n'olwekyo abantu baffe mmwe abawagira abantu bano mubabuulire nti bw'oba oyagala akalulu gaffe tovuma gw'ovuganya naye bwe tunakwasa fulaga ffenna tusobole okukola ki okwegatta tufune amaanyi tuwangule kubanga kano akalulu kaffe lwaki tuwangulwa fe tusooka ne tuyita mu kamyufu bwe tumala okuyita mu kamyufu tuvaamu nga tweyuzizayuzizza ate akamyufu tekagenda kuvaawo ate twakabeererawo twamaze dde okulonda kubanga twasalawo ennamboole nze nga atula ku nneeke twasalawo nti okulonda kwa mugongo tugenda bugezi nze Ssebaggala bw'ona oba ojja okunnonda era bw'ona ova eno waga nti Ssebaggala nyiza obutamu akalulu era nze bwe naagirako emabega netunda bwe nti ngakulaba ate oli eri era nja kweta nga musajja teyampa kaki kamugongo twakayimiraano kakoze eki nabano kakukola ki eze nnyo twewala ebigambo ebitabulatabula abantu bano abeesimbyewo kubanga ffe abanoonya akalulu olw'okuba tulina kasente olusi ke twagalayo n'ojja n'ogenda ewaako namuga hajji yakogeddeko kino ng'amazima hajji talina kyakimanyiiko nze nina wano kojja wange kaddu yankyawa naye amazima namusonyiwa kubanga omuntu mukwano gwange yageranga n'abagamba nti hajji agambirezi nti kiwulirize naye kiyiweeko amazzi kisooke kiwole ekinaamala okula tandika okukirowoozaako tandika okukironda toyakirawo be bakyala bano mu maka mwami akomyewo saawa 5 amukonkona aganye okugulawo omusajja kumbe twebaza banakasawo twebaza abenakifuma twebaza abamukono abazze mu bungi ate bebale kuwagira NRM ekyali n'amaanyi mangi nnyo naye ekizibu kya NRM z'entalo ezitaggwa z'empalana ezitaggwa ndowooza nero mubirabye oli bwategeera nti oba owagira batwayiri ng'omulala aleetawo ki entalo ate n'okubeera nti embeera abantu abasinga tebagala kwewa levo kubanga osooka n'otunuulira ani gwogenda okuwalampa palampaani levo yange oba siiki sirevo so nti kyekisinza okuzza NRM mabega wakati otunula abantu abamu waliwo abadde ayogerawo kati ayogera agezaako okuwalampa gwawalampa musinga omuntu owa P7 n'ekifo kyenvuganya newe mbugamba nti kivuganyeeko talina buyigizi bukolaki bwekivuganya kyo kitegeeza nti ekizibu ekiri wano abantu tebagakola ki kwewalevu naye nga bwe banasobola okutegeera ekyo nti levo za njawulo then NRM ejja kutereera ate era tujja kubanga atusobola okutambula mwenga mwe abannakibiina bwe bagamba nti mu mukono n'oku y'amaanyi terina maanyi gamu nze ndi ku lukiiko olukulu olunoonyeza pulezidenti Museveni akalulu mu Uganda yonna amaanyi ga NUP tegasukka bitundu 30 ku 100 eri embeera yaliwo gwali muyaga njabbawo example mulimu ebitundu byolala ddala nga omubaka akoze kambawo ekitundu nga honorable state minister for education Muyingo yakola nnyo naye abantu ne bajja ne bakola ki ne bamusuula ne balonda abalala waliwo omubaka eyeesimbawo eyali ekalangala yali amaze n'okulizayininga ali waka yeetuulidde ne mukyalo ne bamugamba owangudde talonze agenti tagenze kweronda ne bamugamba kati gwe omubaka owaki owa palamenti so nti abantu tubanategera nti guli gwali omuyaga tsunami bwe gujja teguliiko kyamaanyi kyegumanyi oba muti gwakula gutya oba ekimu kyakula kitya tsunami agukola ki akuba wansi nagutwala so nze abantu
abalowooza oba abaagala okwesimbawo mu bifo ebyobuvunaanyizibwa naddala mu mukono nze mbakubiriza mugende mu NRM. NRM egenda kuwangula ekifo okuva ku kifo kya chairman wa LC1 ejja kuwangula LC2 ejja kuwangula bano abagombolola ababaka ba palamenti. Mu ggombolola eno ey'Ekasawo kwe kubeera nti nno PDM emyoga sente zino eza wepu abantu abamu naddala sente za wepu abantu bali tebazimanyi. Sente z'emyoga zaagabibwa era zaafunibwa naye ate abantu abamu tetubadde wano nga bagamba sente ezo babadde tebazikolanga ki tebazifunanga. N'olwekyo nga tugenda kuddayo ate tukebere ne sub county chief ne town clerk tutandika okuddamu okulondoola okulaba sente ezo ziwa lwaki abantu abamu kubanga mulimu abantu abajjayo foomu nga puroguramu yakatandika eya PDM naye ne beesanga ate nga bo tebaafuna ki sente ezo. Naye nga omulamwa gwaffe oba ekigendererwa kyaffe kwe kulaba nga abantu baffe bonna bannayuganda oba oliwo NRM oba toliwo NRM oba oli wa kibiina ki naye nga puroguramu eno obaako engeri gy'osobola okugiganyulwamu naddala eya PDM balizamu naddala banna NRM kubanga ffe omuntu yenna ajja okukwata fulaga yaffe ayita mu kamyufu. Bw'oba ng'oyita mu kamyufu olina okuba n'olulimi olulungi lw'oyogera eri abantu jangu nga gw'ogenda kwogera by'ogenda okukolera abantu. Totunuulira munno oba aliko obulemu oba kino otandika okwogera ku munno kubanga bwe munaamala akamyufu nga tukamaze ojja kwetaaga sayidi y'abantu abo gw'obadde ovuganya naye weetaaga abantu be wawangudde. Naye bw'oba nga wamuvuma n'omutyoboola n'omuyisa bubi abantu abo tasobola kwegattako. Awo nno NRM efunawo obunafu era kye twagala okulaba nga tufuba okumalawo be ba independent abajja nga kalulu kawedde. Era mu kino nakyo kye tubaddemu kwe kulaba nti enkalala zaffe za NRM zigenda kukomawo ku byalo. Abantu baffe twagala bwe ziba nga zikomyewo abataafuna mukisa luli kuwandiikibwa bajje bakebere balabe amannya gaabwe gakomyewo erinnya eryo baalitereeza bulungi siperingi yaalyo bwe lirina okuwandiikibwa wekiri. Ebyo bigenda kukomawo mu regisita yaffe bayekebere era abantu abataliimu bayongere okujjuzibwamu. N'olwekyo era nkubira bannamukono nti bwe mulaba nga regisita zaffe zikomyewo mugende mwewandiise.